Malawo emyezi 3 nga neyingine teri bakagijjawo wiiki eno naye mazeewo emyezi 3 genda konsani zaffe zino zikole ki naye na wano wakulu zitwala town clerk I know administratively the town clerk up with something ekitegerekeka yagamba nti bwe tuba documentinga. Thank you, Mr. Speaker. Speaker. Mr. Speaker, ensonga y'abageto children. Program eyo basobola okukyusa obulamu bwabwe as we wait for the division maybe to create a vote for that. Ensonga endala eri mu the Works and Security Committee recommendation yaabwe esembyeyo it says the committee noted with concern that many roads in Mukono Central Division are in bad condition. Mr. Speaker, imanyidwa bulungi ku executive then nina awadi okutuuka mu budde mu council naye kyamazima nkeereyemu leero because of this. nga ekyatulemye okumaintaininga nga bwefa tugireka mu nsiko neeyongerera ddala okufa. Nandisabye nga mpita mu ntebe yo muwandiikire municipality nga tugenda naffe gyongera ssente okugula grader. Eyo grader bawandiikire ministry evunaanyizibwa nga municipality bagiteeke ku auctioning bagitunde at least tugatteku ssente tugule grader empya. Speaker order sir. Honorable Chamber. One honorable members. OHT twesanze nti ensangi zino abantu beesuuliddeyo bannagamba mu bintu by'obulungi naye ng'ate buvunaanyizibwa abafefena abantu laba nti mu kasasiro oba amazzi amakyafu tugakola ki tugadisposinga off bulungi naye ebiseera ebisinga abantu abasinga tebeefulayo kati ne kiba nti amazzi gano bagata ne gagenda mu communities ekiyinza okuleetera nekyenjagala okubiriza abantu baffe mu byalo nti obuyonjo busookeramu ffe kennyini obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti no kasasiro oba kazambi tumudisposinga off mu ngeri ennungi nga municipal council tenaba kujja kukola ki tukwatizaako ffe ffennyini ffe tulina osooka okukola ki okweyunja okulaba nti nno kazambi tumudisposinga off bulungi ate era ne amazzi amakyafu gagenda mu bifo mutalina obulungi. Kituufu bibadde tebituuka oba tebitekebwa mu nkola olw'okuba tulina abakozi ba gavumenti either nga banafu nnyo oba nga bayita mwadde emirimu era ekyalo ekituyamba ku bantu abo service commission gye twogeddeko abamu badde edda bali mu kusoma naye nga tumanyi na kumanya nti nno abantu abo badde mu kusoma kubanga mu mateeka abantu abo tuba tulina okuyimiriza ku alawensezi zaabwe neffe tuli eno tweri enkuta tubawa emusimbi gwaffe gwa gavumenti basobole okuba nga baweereza ebitundu byabwe naye ng'ate n'emirimu tebagikola nga badduka dda ku mirimu. Ekyo kisinzeeko yolekera mu kitongole ekyabasawo eky'ebyobulamu wano nga bonna bazzeeyo basoma nga batwala ssente zaffe ate n'abalala nga babakutte ssente y'omusolo ne bagiba bagende basome ekitali kibi naye twali badde nga ffenna abakulembeze atumaze ekyo okukitegeera tukisiba ne mu kanso ne tumanya ensimbi ezo tezigenda kubanga local revenue waffe tulinako obuyinza omwako direction kulenkwakana y'abantu b'ekibuga Mukono. Ezo abakulembeze naddala abeerosi naffe bezze twetabamu okugatuuma so nga mpita mu ntebe y'ossebo nsaba tukifule priority either mu komite oba mu kansi ezinaddako tulabe butya bwe tukakasiza ddala amannya g'enguudo ago era tutandika ozzigayita kuba ffenna tumanyi nti ddala ga central government terina ssente naye ate bwe tunaatuma amannya gano abantu abalinamu obusobozi bajja tuyambako mu kugamantaininga n'okugalabirira. Nga mmaliriza ssebo njagala okubeebaza naddala olukiiko olulabyenjigiriza
nti tubalabye oba mbasanze mu field nga balambula amasomero gaffe agatandise ebibuuzo era n'enteekateeka ennungi inspector of schools ne central government yateekawo ey'obutalemesa abaana baffe kola bibuuzo yadde baba banja ekituufu yatukoze bulungi mu kisanja kiri twafuna cases nnyingi naye leero tufunye wakiri obuweerero abaana ne bakola ebibuuzo. Senawuleza ku Kalyango kansala ateekirira abantu b'Engandu ku Mukono Central Division nga tuludde nga tuwandiika ebbaluwa nga twekubira omulanga eri Mukono Central Division ne Mukono Municipality nabo bennyini ne bamuwandiikira owa mukulu Mayanja Jofule owa ssomero lya Jesijone alekerawo okututera kazambi oyo akulukutira mu kkubo. Tulina abaana abato, tulina abazadde baffe abakadde, amazzi ago gabayisa bubi wabuli woyitawo n'ogasika ku mukka olubuto kyo ekituufu olukuluma ensiri abantu baffe bagenda kulwala era tusaba bekikwatako RDC Town Clerk Mukono Central Division ba DPC ba Principal Health Officer abasawo tubayamba muveeyo ku nsonga eno mutuyambe naye ffe abantu b'Engandu tufa kuba twayogerako omukulu wa Jesijone Mayanja Jofule natugamba nti abantu b'ekyalo bakaya kajanja bujanja mbeera ya amazzi gaata amazzi go tegawunya naye yakkiriza nti amazzi bagata naye amazzi go gawunya ekisukkirire obutonde bw'ensi bwonoonekana ddala wali Mukono ate n'ebyo bye twakola kati bizze emabega. Bwe nali nga ndi meeya twasimba kilomita z'emiti ku makubo kilomita 3.5 naye egyo emiti gye twasimba negirala gyasangibwawo ekikwewuunyisa nti kampuni eya Sogeya eyali ekola ku mazzi ogajja Katosi ogatwala emisindye n'ogatwala mu Kampala yagitema. Yadde enku twali twagala okuzigabira abasomero naye bagamba nti buli kamu konna bajja katwala bakabalirire. Batubalirira mu buli az'amaanyi ne babalamu miliyoni 15 naye ne miliyoni 15 saaziraba nze nga nkyali meeya. Ate bwe nnyongera okubuuza bagamba nti nabaana abaliko olwaleero tabannaba kuzifuna. Kati ate ekitongole ekikwatagana n'ebyamazzi ekikwatagana n'obutonde bw'ensi ng'ogasseeko National Water Sewage Corporation kubanga baali bakola bonna okulyazaamaanya ekibuga ng'ekyo. Nze ndowooza nti kino tekisaanidde tekisaana kubeerawo era nze mpa aba Mukono Municipality amagezi babawaabire ate kakuluno tebabanja ssente babanje bazzeewo emiti gye baatema ate bagirabirire kumala emyaka nga5 bwe sente omuti gugumye bulungi. Ekyala mwenna abampuliriza kaakati tulina okumanya butakunga butonde bwansi ensi ejja kutulyawo n'olwekyo buli muntu yenna ampuliriza ng'oli munnamukono oba toli munnamukono ffenna twenyigire mu kulaba tusimba emiti twenyigire mu kulaba ntukuuma ekibuga kyaffe nga kiyonjo tetusuula bisaaniiko mu myala ate twongere n'okulaba nti tugogola emyala tusimba emiti miweere mu maka gaffe tuyigiriza n'abaana baffe ku butonde bw'ensi. Tulina wano abakulembeze bakansalazi abatonotono ababadde beesomye okugenda okulya obuguju eri abasomesa baffe nga bababba nga babayifuula kye batali. Naye abasomesa twabayita tubategeeza bageze tebakkiriza kansala yenna okugenda obakyalira ne ttiimu yonna nga bayita ba supervisor b'amasomero oba ba inspectors kubanga obuvunaanyizibwa obwange nze mbugabirako minisita wange naye mba alina okutambula n'omuwa amagezi town clerk olwo abeera ne head wa department eyo ayinza okuba inspector of schools. Kati tuzire nga eriyo bakyala kimpadde naye nga ate bakulembeze abagenze ne batandika okujubana nga babba amasomero nga beeta kye batali. Njabakubira mulanga abasomesa bonna gye bali tebakkiriza mukulembeze yenna kuyingira mu masomero nti bazze kukola inspection n'ebifaanana bwe bityo nga tekuliiko mukozi wa gavumenti. Omuntu ayinza okukikola wabeera kansala naye mu kitundu kyokka kyakiikirira asobola akyalira essomero eryo okulaba embeera gye lirimu nga tusuubira nti agenda kujja turipotingire tuleka tuddeyo nga ttiimu tabe nga byayogera bikoze eki bitufu. Naye bano abamu babadde bali mu mbeera yakufuna kye batali okugjako abantu ensimbi zaabwe
mu mbeera etali ya bwenkanya. Naye abakulembeze abo twogeddeko nabo ne basuubiza okukyusaamu. Kujja kwaliyo omu abadde agezaako okudda naye tumaze kutegeeza poliisi kati balinnya kagere aladdeyo okukikola amateeka genda kulamula nga tuva mu poliisi okugenda mu maaso g'abalamuzi. Kyekidda wali ewaffe we twasaba tukole club houses ezo abantu abo tubakungaanyizaawo tubasikiringa. Thank you.